Kaweefube waffe ow'okulaba nga Susan Nekesa afuna obwenkanya ku maali ye oba gamba ssente ze ze yawa boyfriend Alex Tinkamanyire. Tulabika nno tulina we tutuuse. Mwanyina wa Tinka ko n'abataka ku kyalo nga LC nayo kwogitadde bakkiriziganyizza nti akayumba ako kemulabaawo bagenda kassa ku katale olwo Nekesa abeeko kyazza mu nsawo. We twatandikira emboozi eno nga Nekesa talina ssuubi lyonna kati we tujjidde nga kye tunazaako kwe kubalaga ye omuvubuka Tinka ne nnyina ngamba nnyina birungi nga bassa omukono ku ndagaano egabira Nekesa ebibye. Mu mboozi yaffe yasembyeyo ne mwannyina wa Tinka yatukakasizza nga bwe bagenda okuwa Nekesa byabanja ku Salt TV mu kanyomero kano. Kino nno nga kikolebwa mu bbanga eritali ppanvu. Kyokka wadde Nekesa agenda kuddizibwako ku bimu ku byamutwalibwako. Bakadaama balina okubaako ekyokuyiga kibafuna naddala ku basajja ababaganza ne babalyako obusente bwabwe bwe batakabanira. Godfrey Kyalimpa mukugu mu by'okutwala abantu ebweru akola n'ekitongole kya Free Zone International. Ono tumutuukiridde n'abaako amagezi gaawo abawala abakuba ebyeyo n'okulambika ku biki ebirina okukolebwa. Betutwala ebweru mubeere nga muwa respect bakama bagwa bwe musanga ebweru kyamaanyi. Ekyokubiri bwe mukola sente zammwe muzaagale naye ate toyagala sente nga tonaba kwagala mulimu. Muzisindikira abantu wano ne bazirya n'okola emyaka ebiri n'olowooza oli ayina sente naye gw'ozisindikira mazima okuze naye taterekanga kakadde n'atereka akakonga waakamuwa. Mukulu Kyalimpa ogamba abawala bano ngamba Bakadaama obasaba ki? Abagenda ebweru nemugenda Saudi Arabia Rwanda nyo olabe nti omaze emyaka ebiri bw'oba togimaze nodda n'obwotuuka wano n'okyusa passport bw'olaba oddayo olisanga wali ku migration Saudi Arabia nga bakulinze bajja kuteeka ku deportation either kusiba ate n'okubirabe wamwe bakusindikira etiketi kubanga akulinako obuvunaanyizibwa kuwa exit aba mukamaawo ate tewamukolera emyaka ebiri gye yakusayiningisa. So abaana bangi tubadde bakyusa passport si wano ne tubasindika nga ffe tukimanyi atuuka Saudi Arabia ne bamukwata kati ate bamutadde mu deportation kitegeeza gulina okunyonyeza muzza kati oba tozirina omugulire ticket emututte kugenda kukola emyaka ebiri kumbe ye aleka yakoze ebizibu bye. Ate banyumirwa bwe babeera ebweru n'akola emyezi 5 n'alaba sente bw'ajja wano n'azirya ne ziggwawo ate alabe ekyokuddayo kyekyangu. So mbadde mbasaba bawala baffe mwe bagenda Saudi Arabia muyige empisa y'okukuuma sente zammwe muyige empisa y'okukola emirimu. Omuwarabu akwetaaga oba ekintu kikwanguyisa kumanyie emirimu gyonna kuyiga lulimi lwabwe. Gezaako nnyo oba waliwo omukadde muzanyire omubuuze kino bakiyita batya oba abaana ozanya nabo bakuyigiriza olulimi in 6 months ng'oba omanyi olulimi ojja kuvaayo ng'oli mukazi mugagga mu birowoozo mu ssente n'omukwagala. Bagamba nti gakuweebwa munno bino bikwata ku bonna abali ku mawanga naddala ag'ebweru. Mujjukira gye twatandikira emboozi ya Nekesa ng'alojja ebyamutuukako. Olwaleero Nekesa tumuggusizza tugenda kwesitula ate twolekere buteeruweero okulaba nga bamukwasa akake era ebyo bye tunadda nabyo. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV Omunnyo.